Omuteebi wa Manchester United amanyiddwa nga Henrik Mkhitaryan asuubira okutandika omupiira gwa leero Manchester United gwegenda okukyaza kilabu ya Feyenoord mu mpaka z'ekikopo kya Europa League. Kino kiddiridde Mkhitaryan okuteekebwa ku lukalala lw'abasambi abasuubira okulondebwa akaba n'asamba omupiira oguli ekiro kya leero mu maka gaabwe aga Old Trafford. Henrik Mkhitaryan atembera mu gy'obukula 27 yagula obukadde bwa £26 ng'ava mu kilabu ya Borussia Dortmund kwegatta ku Manchester United era nga yakabasambira omupiira gumu ogwaliwo nga 10 Septemba w'omwaka guno. Manchester United we yatunka ne Manchester City ku Old Trafford. Omuteebi ono era teyateekebwa ku squad y'abasambi 18 abasamba Arsenal oluvannyuma lw'omutendesi Jose Mourinho okuvayo n'ategeeza nti omupiira guno gwali gwa bunkenke nnyo y'ensonga lwaki teyasobola kumutandisa. Ye omuzibizi Lukshaw kyaddaaki naye ateereddwa ku squad eno oluvannyuma lw'omutendesi Jose Mourinho okuvayo n'amwogera amafuukule bwe baali basamba kilabu ya Swansea gye bakuba ggoolo 3-1 nga batateekayo nnyo kimala nga basambira era oba oliawo abalyamu olukwe. Omuzibizi Eric Bailly akyali mulwadde akakongovule ate Chris Smalling naye akyali mulwadde akagere saako n'omuwutanyi mu line for line akyabusibwabusibwa banga n'atandika omupiira guno. Manchester United yakusatu mu kibinja n'obubonero 6 ekikulembeddwa kilabu ya Fenerbahce n'obubonero 7. Feyenoord eri mu kyakubiri nga bombi bwenkanya obubonero ne Fenerbahce ate nga kilabu ya Zorya Luhanski yekwebedde n'obubonero 2. Manchester United yetaaga kuwangula bwanguzi omupiira guno osobole okutangaza emikisa gyayo egy'okuyitawo ku mutendero oguddako. Mpiira emirala egiri ekiro kya leero, Danelak ekyaza AEK Zamalek, Sparta Prague esambe Southampton ate FC Zurich ekyaza Villarreal, Slovan Liberec esambe FA Qarabag ate FA Krasnodar ekyaze FC RB Salzburg. Brian Katende mu byamizannyo, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.